olwaleero tugamba tutya jjo twatandise omulamu ogugamba nti abaana bayigirize obukujjukujju. Abaana bayigiriza obukujjukujju naga nti museera byange edda neekakabanga nengulira mutabani wange akamotoka ak'okuzannyisa kyokka ye yavugangamu ebiri ng'akatuulako mbukamutwale konna ng'olwo akabetenta. Ennaku yankwata naye oluvannyuma nafuna obugumiikiriza bwe saamanya gye bwava ne simugambako. Okuva olwo nakimanya nti ekintu eky'okuzannyusa ky'embanguze bwe kiwangaala ennyo kimalawo olunaku lumu oba bbiri. Tweyongereyo mu maaso. Abazadde bangi baagala nnyo abaana baabwe bakule nga bo. Abalala balowooza nti benkanya emyaka n'okutegeera. N'omulaba ng'agugumbula omwana ku kintu naye kye yakolanga mu kifo ky'okumukwata obulungi n'okumusikiriza okukivaako. Oluusi omwana ky'omukwata obulungi n'omusikiriza, oluusi omwana kyakola kye kiba kimugwanira mu biseera ebyo. Oluusi kye kiba eky'okumuyamba okukula obulungi mu ndowooza. Omwana muwe ebintu ayiiye. Mukwano gwange omu yaŋŋamba nti mu Amerika abaana mu masomero babawa ebintu eby'enjawulo, oba kikebe oba lupapula, naye ng'omusomesa buli kyabawa abagamba kebera olabe kiki ekiyinza okuva mu kintu ekyo. Ekigenderera kwe kubayamba okukuza ebitundu mu bwongo ekiyiiya. Okubulwa ekitone eky'obukujjukujju oluusi kye kitulemesezza okussa mu nkola ebintu bye tusoma. N'abaana baffe bye basoma ne tutabifunamu mugaso. Tewali kyannuma nga mukwano gwange omu omukugu mu bintu bya kimia okuntegeeza nti abayizi abasoma kimia basobola bulungi okukola empeke za aspirini mu mwaka gwabwe ogusooka mu yunivasite. Ekiruyi nange nakimalira ku waluganda lwange omu eyantegeeza nga bwe yali asomerera ebyobulimi bwe nategeeza nga bwe nali sijja kumukkirizizaamu okutuusa ng'asimbye ekitooke ne kivaako enkota y'ettooke ekiruubisa mu by'abalimi abataasoma emirundi ebiri. Bwe ziba zenkana olwo njawulo ki abaasoma ebyobulimi gwe bye bayinza okukwagalako? Begamba ffenna bwe tunaasimba ebitooke ebibyo ne bifaanana n'oli ataasoma kakati ate olwo njawulo ki? Ekitegeeza gwe yasoma ebyobulimi ate olina okubaako ekyenjawulo ekitooke ekikyo ndowooza kirina kussa nga kikyali. Oba okyakwata bakadde baffe ensobi okutuguliranga enga ng'osanga yeeyita omusomesa omutendeke nga naye agaludde yeekubira ku nsolo ze. Nyina gwe nabuuza ti abasomesa abatakuba bo nga bayisa abaana. Nanziramu nti ebyana bo bano abakubi bye basomesa bisiru balina kubikuba kibooko. Eryo lyekkubo lye baalaba ery'okugunjula. Naye ng'olwaleero omwana bw'oba otudde n'oyogera naye bwogezi, munnange wabaawo enjawulo.